Amanya Dinosaur Wigoso. Oluyimba mukube pe. Oluyimba by the way tabaluyita mukube peva. Imba baluyita peva. Mukube peva ziringa ezimu ku line eziri mu oluyimba. Nengo oluyimba olwo nalingezaako okulaga kyekiri mu ggwanga. Sinti oba nali ntuma muntu genda kuba munne peva. Teri muntu asobola kulya luyimba olwo nafuna kirowoozo kuba munne peva. Mpozi ng'era mukubi wa peva. Kubeera before nga sinayimba peva adde bazikuba abantu. Ekiwandiiko kyasookedde wange nenjagala kipostingamu nene ngamba waayi kiyinza odduzaala ate nagenza olaba bennyini abakimpereza be bakirabisizza. Nenga UCC mbasaba mu buwombeefu oluyimba mwafunye misunderstanding n'abalukola challenge be balukozesa mu bubi. Naye nga nze si promoting nange kennyini kinnuma kuba waliwo baganda bange abafudde mu ngeri bwetyo nga bagudde mu bayaaye ne babakolako emikolo ekyomukisa omubi ne bafiirwa obulamu bwabwe. Sikiwagira era nkivumirira. Nokola oluyimba nali ngezaako kulaga what's going on. Bangambye ennaku z'omwezi nga 16 ngenda tuuka nga 15 nsulewo. Ogenda kubeerawo? Ngenda kukeera, ngenda sulawo kuba ebyaddala nze sola kulwana na gavumenti. Sisobola kulwana na gavumenti. Kyonna kye bangamba mbu kino kye tugenda okukola. Nenga nange side yange music mukola kunoonya ssente. Ebyaddala music tumukola kunoonya ssente. Ate kati oluyimba lwembadde nnina olutambula nga nfunayo ne ku booking naye kati byonna bakoze ki babiŋŋaanye. Kale mbadde sinnafuna nnyo naye mbadde era nfunamu. Kuba babadde oli awo oli akkubira akasimu Dinosaur jangu wano nangire ku bizinesi yange. Ninamu 2 ninamu 3 kitegeera. Nanga awo obulamu ne bunnyumira nendabirira abantu bange family yange kitegeera. Naye kati oluyimba baŋŋaanye performance akina n'okuluwulira obuwulizi musango. Already mbadde ninawo tune eddako oluva mu peva mbadde nina gye nategese gye ngenda okuzzaako. Nze era mbadde nga nte ennyimba nga sifaayo oba lutambudde oba terutambudde nga manyi duration weti weyitayo ntaayo oluyimba. Aba UCC nze nga bossi banneenya kuba abanadde bakola oluyimba challenge abamu badde balukola bubi ebyaddala. Nange mbadde nina challenge zendaba ne ngamba nenga saakyagalawo ntyo omuntu andikwa just era nga yemumanyi nti kintu kyevuga kyokka ne lugowinga viral. Ate nga nze nga kiba kinkolera kuba era buli muyimbi aba asaba music watambule. Naye baba balukomyeko tetulina buzibu. Ngenda kwogera ne bakama bange aba Black Market ne baba baagala ku YouTube tulujjayo tugenda dujjayo. Zenga bakera ku macha abayusi ne bagamba oluyimba olukyuse bidongo bisigale nga byemu naye ekigambo ekyo kijjemu osobola. Kati nze ndi muyimbi siina ololokka kitegeera. Kati okuddamu ebyo olulero tuba tulufiisa bufiisa nga tukola birala. Music mungi nyimba muzimanyi sigenda nze zibagamba bazimanyi bazimanyi. Just nti omuyimbi mubadde temunnampa nnyo budde. Ne kati kyemanyi mukitegedde Dinosaur gyendi tunyumirwa music for the love of Ugandan music to representing ansi yaffe. Yeah, man.